National Unity Platform tubebaza mwebale nnyo kuwagira struggle mwebale nnyo kugoberera ati Mr. Update neyongedde baba abazajja abasirikale abo bannaye go basobola gye bali kulumbe balinze munnaye ajja afande mubeereyo kulumba ajja okuziika gye bali balinze oli yagenze naddali manaafa atuuse ne manaafa ajja okuziika mubeereyo awo kulumbe mubeereyo awo ajja Uganda ennyo Uganda etandise okumpomera Mr. Update Uganda etandise okumpomera sabo we security edduka okuba nabo kamu 2021 awomu kubadde basomuye kabwati nga tatya teyeetiririra yesi yeba yes no yeba no wabatakwagala batakwagala babakwagadde abakwagala kati abasajja mu ggwanga Uganda tusigaza mu saidi ey'eddiini eyo teri kubanga bonna bamanyi bonna bulungi naye mu saidi ey'ebyobufuzi katusigazza omuntu omu yekka ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kati yagatta wonna yekka gwe tuyina kati yekka gwe tuyina basigadde bonna bati omusajja basigadde bonna tebakkiriza abasigadde bonna tebasobola kugamba ku mwami 7 okuba babeera naye nolwekyo tufiiriddwa omusajja atajja kuzzikawo ekyo mulina kikkiriza muntu gwe tufiiriddwa tajja kuzzikawo si kyangu kyakuzaawo omuntu alinga Muzaata obwedda magamaga munyambuze obwedda magamagaawo munoonya tyani ani mbabuulira mazima mbuze katusigazza omu yekka Kyagulanyi Robert Ssentamu ke kabiriiti kaffe kokka ketusigazza kokka bwe kati ketusigazza era kati kyetulina okukola security yeyongere kabiriiti kaffe security yeyongere kabiriiti kaffe kamu kokka ketusigazza bakayita Robert Kyagulanyi Ssentamu ketusigazza babuulira mazima kyovola bwoyo tumufiirako tulina okubeerawo mu mbeera yonna tulina mu protectinga era ntuusa okusaba kwange abalokole musabe abasiraamu musabe buli omu woolisaba mu ddiini yo Katonda atukuumire Robert Kyagulanyi Ssentamu atununule waye kakati gwe tusigazza ng'omununuzi babuulira mazima yekka gwe tusigazza ng'omununuzi abasigadde bonna bali ku byabo okitegeera nolwekyo yembeera eriwo abali ku the updates online page tufiiriddwa omusajja ow'ensonga ate kyenjagala obabuulira ti omwaka guno gubadde mubi nnyo gye tuli twayo tulinawo pasita yiga bambi ng'atandise okubeera ng'atematema ensonga pasita yiga naye n'agenda bw'atyo pasita yiga n'agenda bw'atyo tubaye twakazika pasita yiga tuziise Sheikh Muzaata kanu imagine nolwekyo maziga meereere naku njereere nolwekyo nsaba mwenna bali ku the updates online page tusabire pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati ke kabiriiti akamu ke tulina bwe kati ke kabiriiti kokka kati ke tusigazza nolwekyo kye mbasaba bye mwasabe ddiini ye teri kitasoboka nga tufunye selekita endala so njagala buli omu buli oba nga ogenda kwebaka mu ssala zo z'osaba teekamu Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ekiro ku lumbe lwa Sheikh Muzaata Mr. Update naviriddewo mu kiteeteeyi kuba twavuddeyo kiro obudde bugenze nga bwe mbuuza tiimu yange ya security kyekiri ebweru nga bangamba owaayi
tunembeera gye tutategeera Mr. Update kye nakoze Mr. Update nga nkuba muddula esaawo nga nsiiga n'egundi ono bamuyita batya gwe basiiga ku mimwa lipstick Mr. Update nga nsiiga ekisige nga nsiba bwe nti ne kano nga nfuluma ndoza ndabayiseko nga bagamba wayi kikazi bambi kyakulanga abasajja kikazi so kati bwe buzibu bwe tufunye nti kyovola buli nnaku nsaba Allah nti abasajja abo abalabe bange kuba kati be balabe bange abo nyamba obenga buli kye bapulaninga kirema buli kye bapulaninga kirema buli kye bapulaninga kirema ne kati gwe ku mwaka faananyi nga segirinya mu motoka muno nyinamu ekiteeteeyi segirinya mu motoka muno nyinamu eye pencil segirinya mu motoka muno nyinamu lipstick abo kiraba nyinamu veiro ali kuno ng'oli musiraamu veiro gitegedde nyinamu ka veiro byonna biri mu motoka wano Mr. Update okusobola okuyita ku basajja bano sobola okubeera nga ntuuka 221 lwe tunaalonda nga ndi mulamu abo kiraba yembeera eriwo banna ejje njagala okubategeeza nolwekyo kyembasaba kiri kimu nange Mr. Update wammwe munsabire naye nga abasajja tebatudde ekyo bo kye basaba olange Mr. Update singa watuweereza selfie ng'oli mu ddulesi munnange nage kaneebereremu bwe nandibitadde mwandigaye Mr. Update ne katemba mwe mwandigambye mwandibadde muga Mr. Update alina katemba ne ddulesi weeri wano ddulesi yange weeri wano mba nayo kati njagala kufunayo ne gomesi nayo nga mu motoka muno mweri Mr. Update mbeerimu ne ddulesi yange ne gomesi pozi njagala okufunayo n'ekitengi n'ebitengi by'abakyala bino bayita gazuwa ebitengi bye bayita gazuwa obimanyi kyala akyambala nga mutono naye nga kyo kinene weekiti kigaziye kati Mr. Update bwe ntyo kati kuba honorable Kyagulanyi yatugamba mwebeereremu obulamu tutayiza butayize kubanga tewali bulamu bwe bagula mu dduuka ekyo nammwe mukimanyi waliwo nga Mr. Update tulage ku ddulesi ate mbalage ddulesi abasajja balabe ekkala ya ddulesi kuba nabo kwe bali wano ku fake account balaba oba ekitegeera kyengezaako bagamba so embeera bwetyo bweri bwentyo bwe navudde ku lumbe lwa Sheikh Muzaata ekiro kati bo bakanze kulinda atannafuluma nga Mr. Update nagenze dda naye nange munsabire musajja wammwe Mr. Update abasajja bafuusa abasajja obula mbagamba nange munsabire Mr. Update musajja munteke mu ssaala kubanga embeera si ya mulembe n'omulundi n'ogumu so ge mawulire ago ge mbadde njagala okubeera nga mbategeeza mu kiseera kino Mr. Update wammwe ngendako mu lumbe twafiiriddwa wano mu Kanyanya Quarter Zone jjo gye nabadde waliwo omu ku bakampeyini manager bange bambi afunye accident ya pikipiki mukama Katonda bambi n'amujjulula abamanyi mu Kanyanya Quarter Zone waliyo omwannyinaffe oyo mukyalo oyo mumumanyi mukyala mulungi nnyo bamuyita Senga Afiswa oyo abadde ayagala nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era yabadde campaign manager wa Mr. Update ate nga ye campaign manager wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Kanyanya Quarter Zone so Senga Afiswa mbadde ku lumbe ewa Sheikh Muzaata ne bambikira nga tuli eri Kibuli ne bambikira ti Sirinya bambi Senga Afiswa afudde omukazi abadde ayagala Kyagulanyi wengenda mugenda kulaba ne waka wonna wajuddeyo bifaananyi bya president waffe wa Uganda ddako bambi kumakya afunye accident ya pikipiki omukama Katonda nabanga akoze eki amujjuludde kati nvudde kuziika Sheikh Muzaata ate kati njolekedde ate wano mu lumbe olulala bambi kitalo nnyo kitalo ddala ekya Senga Afiswa
Wasenga afiswa jetulaga. Wali wajjeje. Wajjeje. So kati mulumbe jetulaga. Senga afiswa bwati nabanga agenze. Omukyalo oyo senga afiswa abajjukira omukolo gwe nalike mabega kaawo ogw'okuziika. Ye mukyala gwe mwalabanga ntuuse n'akuba akalulu akali akamaanyi ennyo nga njogedde ku kigambo Honorable Kyagulanyi nga bampadde omuzindaalo bwe nayogera ku Kyagulanyi. Ye mukyala gwe mwawulira nga akuba akalulu oba mujjukira omukolo gwe n'akabeera ke mabega kaawo ogw'okuziika. Kati oyo akalulu ke mwawulira kaali kasenga afiswa. Bambi senga afiswa Allah subhanahu wa ta'ala amujjuludde afiridde mu accident. Era kati ngenda wano senga afiswa atenda benga nkungubaga kubanga senga afiswa abadde mukyala ayagala ennyo pulezidenti waffe. Ayagala ennyo pulezidenti waffe. So kitalo nnyo kitalo ddala. Alwambuza kigudde waani eri wakigudde waani yafa. Uganda balime kubalimba. Wengeze mulumbe mubeereko nenda kubeera nga highlighting ako. Nansubuga nkwebaziza nnyo mwana w'emmamba nkulamusizza musharinge video muyite bannammwe. Bw'obanga ondaba ng'oli mu kiyumba nsaba okwoneka like wano nkulengere. Mbalamusizza nnyo bannyinaze mmwe abali mbiyumba. Mbalamusizza nnyo baganda bange mwenna abali e South Africa o Johannesburg, Rosettenville, Rustenburg, mwenna mbalamusizza North West eyo Kimberley, Cape Town. Bw'oba oli South Africa wano ng'ondaba naawe koona ka like awo nkulengedde. Live from Wakiso mbalamusizza mwenna bali e Uganda, Sharon wa Bobby mwenna mbalengedde, Freddy Mutebi mwenna Kiberu Lawrence mbalamusizza. Bw'obanga ondaba ng'oli mu kiyumba koona ka emoji wano nkulengere, koona ka like era sharinga video eno ogyongereyo. Bw'oba ondaba oli South Africa koona ku like awo nsandika okukulabira ddala. Njagala abantu 10 bwe tuwera abantu 10 nga ntandika. Ngenda kuwandamu ku muliro munansonyiwa era njagala bw'oba toli ready kubanga enkya tutandika campaign zizaffe. Nabadde nze nsabye Bobby as suspending naye nga ye bw'aba asazeewo manyi munnange ye muganda waffe gwe twakwasa engabo. So therefore anything he comes with njagala akikole ki kyonna tuliba followinga. Ebulayo abantu 2 ntandike musharinge bwe mulaba nti muweze 10 wano nga ntandika. Ndi kunywa kachai wano banne mujje tunywe kachai ebulaya. Obudde bunyogoga nnyo bannange Desembe no budde buba bunyogoga nnyo. Sheikh Muzaata nohubate tannafa akyaliyo. Naye embeera enfaanana ye yena yakyuka olususululinga lwa kikere omusajja yali anyirira nga yerira emmere ye n'awooma. Ebulayo abantu 10 ntandike musharinge. Kiberu Lawrence njagala Justin Nakayira mwenna njagala kukulaba wano nga musharinga mwenna. Naye ekintu tukinywezezza necessary. Ekintu tukikubye bannange abantu ba people power abantu ba nupu mwekonere ku buimoji wano. Ekintu tukikubye beyond Museveni's expectation. Kubanga kati tewacha Museveni tasobola tusindikira maje, we can outnumber the army. Tasobola kutusindikira nnyonyi, we can outnumber them. Tasobola kutukolako force yonna. Chovola banga Bobby Yasse bakugamba nti we are going to use the right way. Kakati mwabavuddeyo ne mufollowing oyo muntu before bannange nze vakubana vakufa abavayo ne twesowolayo. No man nyanti ono kojjo omugezi nze nyinaba obizi bange nasomeranga kawepe muziri mu secondary ndi musajja kitange bamuzaala kaddugala segirinyo yamanyi bulungi vakumu abebeereyo mu fake account ne muddeeyo ne mu undermininga bafuutu soldiers baffe abaana ababeera ku Bobiwine abo bannange gola bawulira kabaluti nodduka emisinde ne weefukira ne bali abaana bawulira amasasi abaana bemula baabo babeera baliwo ku savinga bulamu bwa Bobiwine temubamanyi economy yaabwe evaawa income yaabwe sore evaawa oyo mwana Nobati bwatuuka bwati n'atuusa Bobiwine emagere temumanye addayo atya
temumanyi nti abo abaana abo abasooka abe 10 Sheikh Muzaata newankubadde nze mbadde ne Samuel yawesikkiriziganya naawe naye tewandifudde mu nfeeyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheikh Muzaata nze ng'omusajja omusiraamu kimanyi Sheikh Muzaata kawempe mbogaawo nkujjukira kawempe mbogaawo nkujjukira ku Biraali ebwayise byonna byonna byokoze byonna newankubadde ki naye it's very bad. It's very, very, very bad. So, musharinge video muite bannammwe tulabye kiki ekigenda maaso. Musharinge video muite bannammwe tulabye kiki ekigenda maaso. Naye nga kibi nnyo, kibi ddala. Kibi ddala era njagala bannayuganda mwesibe bbiri. Njagala bannayuganda mwesibe bbiri. Abantu betudiringa nabo tetubamanyi. Naddala mu abaana abaliwo kati this time. Ffe twazaalibwa mirembe gy'ensanvu naye bakitaffe baatunyumiza ku bantu bano, ku ba Museveni. Era kyova olabanga they are against abantu abamanyi history yaabwe. Okitegeera? Sharinga video eno. Sharing a video. Sharing a video, no? Okusoka Sheikh Muzaata yali yafadda nga bwe muzze muwulidde. Sheikh Muzaata yali yafadda nga bwe muzze muwulidde. Naye nga okufa kwe kutankane. Okitegeera? Bannayuganda mwenna ddala bali e Uganda mbasaba mwenna ba prominent figures. Please mbegayiridde na mwenna mubeere very, very careful. Sheikh Muzaata nga tetunaba genda ku information gye ndina kubanga nyina akatambi kenjagala obbazanyira. Waliwo omusajja wange ampeereza akatambi kano. Naye nga setunaba genda twagala okumanya lwaki Sheikh Muzaata agenze mu afudde mu nfeeno. Njagala Sheikh Muzaata bwabadde nga mulamu nga musajja teerya ntama. Era unlike bamubajje, unlike bannaffe bonna abakkiriza kubanga najja wano ne mbagamba nti Museveni yatte ekyalo Kiramba Enyamitanga. Museveni abantu batasinga abantu batayagala. Museveni abantu batayagala. Tayagala musiraamu simanyi lwaki. Era Museveni abasajja ba Amini abasajja ba Nyerere be bamuyamba okujja Uganda yagamba nti tutemira omuti ishigaira masanso nti batema Amini gwe gwali omuti ne wasigadde amasanso be baffe. So Sheikh Muzaata abadde akimanyi bulungi for sure nti Museveni tali yagala basiraamu. Njagala kino kukibagamba Museveni yatta River Ruize Nyamitanga negenda Brown. So muwulirize ku bigambo Sheikh Muzaata byabadde ayogera nga akyali mulamu. Kale nno bwekityo Shabani Bantaliza n'abeera ng'erinnya awangadde nalyo aliriiriddeko ebirungi alikoleddemu effujjo akoze byakoze naye ng'abikola bamutwala ng'omusiraamu.
naye tumusaba mukama bwatyo eryali ibbanga lye mukama lyeyamuteekerateekera okumala ku nsi bino ebirala ebyobutambitambi bwembadde ndaba nga alabula naye ndowooza akakase nti ebyo byonna byabadde ayogera musunsa tegubadde mu makulu oyo omuntu ogenda okulabula n'otegeeza nti emundu zo 3 ziri wali mundu zo 3 kati zabaddewa nga malayika almauti emuwala wali emutwala mundu 3 baali bazimugjeeko abadde munene omumyuka w'omwogezi wa UPDF w'eggye ly'eggwanga kakati oyo abadde ndowooza ku maanyi g'abadde alina nga tosuubira nti alina gy'asobola okulaga kano mbadde ntegeeza buli kapere yenna alowooza okutiisatiisa abantu b'eggwanga lino ng'obatiisizatiisiza mu mmundu obatiisizatiisiza mu tiyagaasi obatiisizatiisiza mu miggo nkugamba nti zikusanze oswadde ebyo tebikyali mu bintu bitiisatiisa muntu era bino noono muwala wange anite oyo minisita naye njagala mutegeeze mugambe nti guvaayo weetondera eggwanga kuba naye yakola statement ey'ekigega bwetyo n'agamba mbu we have UPDF we have army we have what mulina UPDF yabadde egenze nga parliament bwegenda mu liseesi teyabaddewo n'emmundu nga teziriiwo okubeera nga bantaliza bamututte Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namugamba nti Muhammad innaka mayyitun Muhammad oli wakufa Allah yayagala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye olaba yamuteekako ekinene nnyo n'agamba nti wa innahum gadde bonna babanu Adam bonna bajja kufa era kyovulaga nti kullu nafsin bulimu sakukufa kati buli akaaga kangaali neggwanga mwalifuula abantu lyamwe linganga property z'abakitammwe zilinganga property mukiyita kyamu naye abantu salawo ne babeera nga babirese bantaliza yunifoomu yagirese kyagenda okufunayo ekinene mukubira mizinga kyekyokka tayina kisukkakaawo naye ali awo bantaliza ebiwuka birindiridde envunyu n'ebirala byonna biri awo biwoomingira ku dayining ntaliza era insha allahu taala ne banaamuteekawo emyezi mwaŋŋamba mwabawangaazi abafu abataagala kuziika bafu basiraamu ng'obudde bukyali ne bwe munaamutereka mutya Shabaani bantaliza era mugenda muziika era bonna be mwatereka ne mubaziika olwaleero ebiwuka bibaaniriza so tugamba nti abantu bafunenga ebyokuyiga ebyo byonna Allah abireeta n'agamba la ayati liulil albab mbeera mbibaleetera nga bibeere ebyokulabirako bibeere ebyokuyiga lwaki mbaleetera bu vidiyo buno njagala mulabe lwaki Muzaata yatwaliddwa mu ntwalibwa bweti mbaleetera bu vidiyo buno mulabe lwaki Muzaata yatwaliddwa mu ntwalibwa bweti okitegeera lwaki Muzaata bonnange sharinge video eno kubanga ngenda kubawa information lwaki Muzaata yatwaliddwa mu ntwalibwa bweti lwaki Muzaata had to go kubanga buli ali e Uganda ngondaba the people we are dealing with abantu bobo ne bobo ina mwanyoko ne bobo ina muganda wonga wagira mu 7 abantu betudiringa nabo batemu Zaina babiri bambi soko nsonyi okunsindikira invitation size wano nzize kungubagira Sheikh wange so njagala muwulire lwaki Sheikh Muzaata abadde deserving bw'okutwalibwa bwati. Those idiots, we shall deal with them and we will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Muline mundu olwaleero zibakuuma ne mujja ne mututigomya naye tubategeeza insha Allah satubdi laka al-ayami ma kunta jahila wa yatika bil akhbari man lam tuzawidi ebiseera bijja kukuleetera amawulire g'obadde tomanyi kubanga nabagamba ati genda ki Nairobi ekyo nakigamba afande Kayihura ne mugamba genda ki Nairobi olaba abasajja baali ba general nga gwe abaali ku mulembe gwa Idi Amin Dada VCDS MCCBE naye bali luddawo olwaleero omuwaayo siringi 20 ya Kenya Habari abobo tebali luddawo everybody UPC me and you UPC everywhere UPC tebali olwaleero tebasobola na kimba bano bali bombo baseme seme kabalagala gonja
bali awo tebasobola na kujja Kampala tebalina na busobozi kati na bano bampenkoni bano keze buhoro jeni na butayimu eyabwe ejja kutuuka nammwe abadde batunda ebyobusiraamu nga bemwesigamyeko Allah tabaraka wa taala insha Allah teri kigambo nange nja kubanga kirumira insha Allah nze kasitandika nga mbategeezezza ekigenda muwulira omusajja nze bwe munkuba n'engenda abasoose y'obusoose batuma bulangiti yange nti nagireka ku nsi mugindete baana mmwe nkakaza nti mujja kujja kaakati muwulira omusajja abadde akimanyi nti agenda kufa naye njagala obbagamba mmwe mwenna muganda wange Fred webale kukola byonna byotukoze mwe ba mashekhe mwenna ekintu kino twasooka ne tukibagamba mu abasiraamu nze nzijukira nga ndi muvubuka ndi mwana muto Jamiru mukulu mwakolagana ne Museveni ne mujja amazima ga Katonda muggulu naawe Sheikh simanyani waliwo Sheikh ali awe nakasero mazima ga Katonda muggulu mwenna ne mukolagana ne Museveni ne mwagala okutusaanyaawo kale katika tulete information njagala muwulirize bulungi ebigambo bino mubitwale nti bikulu kuba ffe tuli bantu abasajja batuludde mu myaka tulabye gavumenti zino ensonga zino tuzimanyi za mudanyo ne tuzitegeera bulungi ensonga lwaki poliisi olunaku olwaleero eyo kati ngenda kugenda ku nsonga za Muzaata muwulirize bulungi Mukama amusaasire byonna ebyamusobako seeka waffe wumula mirembe ensonga lwaki Sheikh Nuhu Muzaata amaze ebbanga wikisinga 2 ng'ali ku ndiri kwa HK naye nga kigambibwa omusajja ono alina okubanga amaze wiiki namba ng'afudde naye nga bagamba ali mu koma omusajja ono watuuka mu mbeera eyakuma bamanya nti yafudde poliisi n'amagye gaasalako eddwaliro lino ne beetooloola eddwaliro lino nga tebaagalayo munnamawulire tebaagale okuleka abamu ku family members be baselekitinzeemu nga be bokka abakolagana n'abapoliisi bokka abakkirizibwa okulaba ku Sheikh Muzaata ensonga lwaki gavumenti ne poliisi yeefuze nnyo obulwadde bwa Sheikh Muzaata yeefuze nnyo okufa kwe zino wammanga ensonga esooka Sheikh Muzaata abadde akyogera lunye baagala kunzita ng'ekimussa kiki olw'okuba yayimirira ku bigere bye n'agamba ennaafu ekimala twagala mirembe n'abalaga nti omuvubuka ono Kyagulanyi essuubi lyaffe nga Kyagulanyi oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugenda n'ayogera ku nsonga z'abasiraamu n'abasuubiza nti singa munfuula pulezidenti ensonga z'abasiraamu ngenda zigonjoola mugenda kumanya ani abadde atta abasiraamu bakazama tebagenda kuddamu kuweebuulibwa kaakati jjukira obusiraamu mpagi nnene nnyo mu Central Uganda ate mpagi nkulu nnyo kwani afuga eggwanga lya Uganda kati Sheikh Muzaata bw'avaayo n'alaga oludda kwali nti ye asazeewo agenda kuwagira Kyagulanyi ate nga mumanyi nti omuntu yenna ayagala okuwagira Kyagulanyi abeera mulabe wa Museveni kuswala buswazi yandibadde abassaako gwa treason kulya mu nsirukwe omwami ono wamala okufa amagye gasazeeko bafamire mwe batandise okurashinga abamu babasuubiza bino na biri bagadde omulangirira nti wa covid kibalemeredde babadde mu kattu kaakati bo ne bagamba ye bali gavumenti n'egamba nti ffe abalisalawo okwogera ddi Muzaata lwe yafa lwanaaziikibwa oba ddi lwafa nti
bino bino byesigamya ku Sentamu Robert Kyagulanyi nti babala nti singa Muzaata aba wakuziika olunaku lw'enkya babala nti Kyagulanyi mukwano nnyo abadde ayagala nnyo Sheikh Muzaata tayinza kubeera ku campaign nga Sheikh Muzaata bamuziika babeera bamanyi Kyagulanyi ajja kujja okuziika Sheikh Muzaata kati babala nti olunaku olw'enkya wabanga wakuziikibwa nkya babala nti disitulikiti nga Bukedeya z'abadde agendamu enkya n'ezeetoolodde awo babala bulungi nnyo nti Kyagulanyi singa afiirwa disitulikiti zino eno essatu n'azifiirwa kubanga agenda kuziika Sheikh kiba kitegeeza nti Kyagulanyi taligenda kudda mu Electoral Commission ku claiminga districts ezo timunyongera obudde ngene mu ezo district kubanga osobola claiminga district zokka nga poliisi oba amagye gakuganya oyingirayo naye district nga gwasazewo obutagenda oba tokyawanja Electoral Commission kati waliwo district zaabwe ensava zibataagala mu Kyagulanyi era bajja okuziika Sheikh Muzaata Kyagulanyi ezo district abazifiiriddwa abatalizigendamu yensonga lwaki gavumenti yeefuga obulwadde neyeefuga okufa neyeefuga ddirwa eribika yensonga ezo wammanga kaakati omu ku bakyala ba Sheikh yagenda n'asigulwa era gabadde mu bulegaitingana buli wamu nti yali yayawukana ne Sheikh Muzaata ebiseera walwalira kati omukyalo ono agomu bagagamba yandibanga y'omu ku baali mu butwe abaali mu lukwe okwadiminisitalinga obutwa obwaweebwa Sheikh Muzaata ate omukyalo ono okubanga avuddewo okubanga state emukozesa okubanga aviira Muzaata mu biseera by'obulwadde state ebe egenda kukyejjamu ekizze ku mukyalo ono kubanga omuntu abajja kubuuza nti lwaki omukyalo ono mu biseera by'obulwadde bwa Sheikh Muzaata lwadduka gavumenti eba ekikyagamba omukyalo n'amanyi ki ekyatta obanga omukyalo ono yeyatta oba yeyawa obutwa ne balyoka mu kuyombagana ne baawukana omukyalo n'alyoka agenda kiba kitegeeza gavumenti eba ejjamu ebireka mu mukyalo ono ate nga kigambibwa omu kuba SFC agents yasigula omukyalo mu maka gaani mu maka ga Sheikh Muzaata kati bw'abanga omukyalo ono yavaawo mu biseera ebyo kiba kitegeeza one baba bajja kimimplicatingako nti ku nnyumpu zaabwe kirabika okuba nga omukyalo yamuwa obutwa oba ne bagamba nti Sheikh bamutwala mu ddwaliro kuba famire egamba nti bamutwala mu ddwaliro ng'oluvannyuma afunye pressure afunye heart attack naye bwamala ofuna heart attack baagala era bajja kulangirira mujjawulira nti yafudde ekirwadde ky'omutima ate engeri gye bataswala beenanga yayinza n'okukulira abagenda okuba abakaabi enanga yayinza n'okukulira baani abagenda okuwa sibiti ku kufa kuba enanga buli omu ayagala kwogererawo yeefudde ekitagasa mu ggwanga kaakati bajja kugamba abaddemu ne covid yamujja bannange akakatambi kakomyawo akatambi ako kafunise okuva mu sources Sheikh Muzaata abadde alina okuvaawo because yalaga nti ayagala nnyo Bobiwine yalaga nti ayagala enkyukakyuka so njagala okubagamba nga bwe muwulidde kwegamba wano ngira Fred kyabadde atugamba abantu basinze okusonga olunwe abaganda bagamba nti basenga olunwe we kyabikira abantu basonze nnyo mu mukyala wa Sheikh Muzaata gwe yayawukana naye emyezi ena egiwedde emabega Sheikh Muzaata muwulidde yali ayogerera Jennifer wano ebigambo ng'ayogerera Jennifer omukyala oyo n'amutwala n'amukola ki n'amuwa omulimu omukyalo oyo abatamumanyi
omukyalo oyo I'm very shocked okubanga omukyalo oyo ava bwayise naye mukyala gwe bw'oba gwe wakola ekintu kino of which I'm not sure kubanga mpulira nze agayita mu nkuubo bagamba nti bayita mu ggwe jukira mukyala gwe ova mu famire nnaku Sheikh Muzaata abadde akweyagaliramu nnyo era nga ne buli gy'abeereeyo yonna yonna muzima wuledi akugamba nti ako ke kalinzita obadde mwana muto nnyo yakusomesa paka n'akutuusa ku PhD era Jennifer bwe yakutwala mu KCCA Muzaata yalumbako Jennifer Musisi n'akukwata n'akola ki n'akuwa omulimu Muzaata n'asirika kaakati bwe baavaawo ne bakukwata omukyala gwe ne bakutwala mu UN era obadde ne mu Uganda obeeramu katono naye batugambye nti mwafunamu misunderstanding era obadde tokyaliyo okitegeera obadde toliyo naye njagala okugamba mwannyinaze bw'oba gwe bakozesezza kubanga bwe wava ewa muganda waffe Sheikh Nuhu Muzaata omwami gwe wafuna omwami oyo tukirondo bagamba batya tukitegeddeko nti omwami gwe wafuna mwami wa SFC mwami musirikale ali mu magye ga Muhoozi so mukyala erinnya lyo mbadde njagala kulifuna naye nja kulifuna bw'obanga gwe wakola ekintu kino kubanga muganda waffe Fred atugambye nti oyinza okubanga obutwa wabufuna through ku mawuledi obanga omukyalo ono ye yabukuleetera naye mukyala gwe bw'oba gwe wakikola bano abasajja bajja kukomawo naawe bakunywe kino nkikugamba bw'oba gwe wakwata akatwa kano kubanga first and foremost kyewakola Sheikh Nuhu Muzaata omusajja yakusomesa n'omala gagenda bw'otyo n'ate n'okola ekikyamu n'ogenda n'ofumbirwa omusajja omu kuba SFC ekintu ekyo kyewakola mwana wa gwe bakuyita ani maama weddira nangeye na something era ennaku zino obadde okola mu United Nations nga gavumenti yakuwa omulimu ogw'amaanyi nga tobeera na mu ggwanga otambula butambuzi bw'oba gwe wakola ekintu kino I want to tell you mwe mwenna abali wano abali wano abakola ki aba supporting bano abasajja temubamanyi mbagambye Sheikh Nuhu Muzaata wana atugambye nti gundi oyo Kayihura yalinga Nairobi nga abuulira njiri Museveni yali yeeyita Kasimu Salimu Sale yali yeeyita Salimu Sale up until now bano abasajja babadde mu bulamu obuli fake ekisooka babadde beeyita Banyankole si Banyankole bano abasajja Banyarwanda so bwe mbatunuulira mwenna abajja wano mu Facebook wano nga musupporting abasajja bano naddala mu abantu ba generation eno abatabamanyi bano abasajja they don't have anyone. They don't have any better but tablet everything. So kwe nkutunuulira wano nga obasuusuuta booti ngamba ndano nenda ntunuulira bofona opondo nenda baba nekimpemempeme natunuulira Elias Lukwago nenkulaba nga Salimu Salaku okkiriza ennyumba yo yeewakaliga nentunuulira Elias Lukwago nga weesembereza Besigye nentunuulira Elias Lukwago kati tunulaba gy'oli Latifu Sebagala weesembereza abasajja bano Latifu weesembereza abasajja bano okola missioni zaabwe naye you have to know bana abasajja they can kill everything era mwe bannayuganda mwenna abantu betugenda okujjako bantu batemu abantu betugenda okujjako nze kino nkibagambidde wano mulinziyukiza abantu batemu
Okitegera kambazanyire odi eno abalowooza abagamba nti nnoze nkola ki ntimbalimba siri wonze kulimba njagala muwulize bulungi ebintu bino ffe tuli basajja bakulu ebintu bino tubiruddemu tubimanyi tumanyi gavumenti bwetambula n'ebigenda mu maaso ensonga lwaki poliisi ye Uganda eyo ndala omukyala wa Muzaata bamuyita Nabunya ava bwayise mu Kimombasa. She was taken from KCCA to United Nations and she might not be in Uganda as I'm talking to you. Wulira Sheikh Muzaata bwe yali akugamba gwamusse. Yali agamba mwabamusse muwulirize ka audio kano. Mwabamusse muwulirize. Ogenda kola haramu kutta muntu naye nosala amagezi n'ogatya tugenda kumutta naye katumulinde ku geti tugenda kumutta katugende twambale n'obokolo tugenda kumutta eya public health center mu ekyasi yamalamu wasalaamu nanga Sheikh salaamu aleikum avudde mu darasa namugamba tiseko dda bwayise kinedda nanga nti waayibadde nokantu n'enninnya taxi Sheikh n'agenda bw'atya sizenda kuwamu ajjayo akasente mu musawo yakikinala mu bwati n'amulaga position yetuufu sajja n'afuna public health n'akuba ku mutima battakala bitwali n'agenda singani Allah ono olunaku luzibu yawuma tubula sarani era kyebaga nti mulekeraawo tubiveeko bagavumenti yetuwadde eganyo eremereddwa okutuwa lipoota z'abamasheke muzaata zaki lipoota z'abamasheke mubaleke tulekeraawo okuddayo okuwoggana n'abantu gavumenti terina busobozi terina busobozi kubanga nabo babeerawo nga bali mu fiya babeera mu kutya nkuukaava kati gyavudde najja from nowhere najja n'agwa mu gaamu y'omusajja mukama waffe kati mukama waffe naye takyategeera yatabuse ayita bayimbi ayita bawemuzi ayita baki ayita kati buli bantu bonna agati ya rabbi be banaataasa banno ayina albafaru nzirewa eyi Allah kati ate oyo ogenda omubuuza mu lipoota ey'abatta bamasheke mwesonyiwe yawuma tubula sarain Allah ajja kuleeta lunaku lwajja okulaga ebyama idi amini kale nno bwekityo Shabani bantaliza n'abeera ng'erinnya awangadde nayo aliririddeko ebirungi Sheikh Muzaata abadde abannyonnyola nti kati afudde yasooka IHK Munnayuganda gwandaba bw'olwalanga ne bakutwala IHK oba case clinic nga gw'olaama kino nkiddamu Munnayuganda bw'olaba nga bakutadde gundi ne bakutwala n'ogenda case clinic ne bakutwala IHK ng'olaama okiwulira ezo neemulago kati bwe mugenda ne mulaba abantu abaliyo bonna bano abasajja bannange baatwetooloola mwe abali wano abaŋŋamba simanya mbulookinga ono gundi mumuleke masikini ali wano mumuleke omusiru ali wano mumuleke okitegera mumuleke nze I don't block anybody ajja ayogere ebyekisiru ajja awaane Museveni awaane everything naye nga kyawaana naye akimanyi kubanga naye aguliriddwa kujja kwogera bya busiru nga bwe bakugamba nti if you are paid to talk and act stupid that's your brain, that's why your brain ceases to exist. Bannanga basajja bano baatwe everywhere. Abasajja bano njagala bagamba bakola kye bayita gundi bwolaba wano mbagamba mmwe buli muntu gwomanyi omusajja owakabi yenna celebrity simanya musajja mugagga simanya musajja muki wallahi bamukiika omukazi mu bukodyo bwabwe bano abasajja bwe bakola muno obukodyo bwa intermarriages bwe tuwagamba ebintu bino nga muli wano musirika mubadde mukimanyi nti Sheikh Muzaata ayinza okugenda bwati mu bukodyo bwe baatutega ekintu ekisinga okugenda okumalawo okututta ffenna
naddala mmwe mwenna be basinga okwagala mwenna abakazi bagenda kubatta nnyo. Njagala ebigambo bye mbagamba wano tobitunula wano luno kyovola ba Bob Kyagulanyi atugamba nti tuli mu revolution. Ebintu bye tulimu tetubiza bana abasajja bannange njagala bagamba bajjajjaffe batunyumizanga. Bakwata mukyala wa Mbabazi. Mukyala wa Mbabazi ng'akola mu post office awo. Mukyala Mbabazi ono ng'amanyi nti edda bakozesanga plot number. Nga basindika ebbaluwa nti plot number bweti Fronasanga yekola ekintu kino. Nga Museveni yabeera ng'ali Tanzania ng'akugamba watuweereza watuweereza mundu watuweereza everything. It was nice. Amini bagenda okukebera mu bbaluwa ezo nga bagamba gwotuyekera nga batandika okutta abantu. Abasajja betudiringa nabo babi nnyo. So tusiba tubagamba wano Kyagulanyi amanyi abasajja badiringa nabo. Kyagulanyi akimanyi nti abasajja bano bakwatagana nnyo ne bakwano be dhani nabo ba enemies be. Abantu abagala okumalawo Kyagulanyi ba mikwano gye. Era kyovola banga Kyagulanyi yakuvaayo n'akugamba nti ndi very worried ba mikwano gyange than ba enemies bange. Kubanga Kyagulanyi waba akolagana ne Balamu abeera wala. Bwaba akolagana ne Gundi abeera wala. Ne Latifu Nsereko njagala okubawoninga. Mubadde mukimanyi omusajja ono omusajja wa Gundi wa Jema. Omusajja wa Jema oyo gwe bateeka batule kati mugundi omuntu eyamuwa obutwa wallahi amumanyi. Bakozesa mmwe kubanga bo babiri very easy to be identified. Latif Nsereko Lukwago kankusabire nti onaawona. Naye Lukwago abasajja bano bakutega obukodyo bubiri. Lukwago abasajja bano bakutega. Temulowooza Lukwago okubeera Gundi, okubeera with that Gundi, okubeera with that post in FDC, okubeera vice nti kifo kya kuzannya. Lukwago naawo bayinza okukumalawo. Latifu omuntu yakuyingiza politics. Omuntu oyo tumumanyi bulungi. Naye wamwefuukira. Latifu ofuuse ekirala. Naye Latifu njagala kugamba speed control. Ate njagala bagamba bannange. Mulina ekintu kye mutamanyi. Bana abasajja they did not know that Bobiwine is going to be like this. Njagala okubagamba Bobiwine ono bwe yajja ekyaddondo nga zenga independent ekintu kino nsiba nkibagamba baali basuubira nti agenda kubeera nga bano ba independent abamu bamuyambako ne Bobiwine nga Lutamaguzi bwe yakugamba nti bwe yatuuka mu parliament kiri awo kiringa kirabo kyovola eggulo nzomanyi mpuliriza nnyo Fred aina information gyafuna nyizige sisobola kufuna. Naye mpuliriza nnyo. Parliament yatunda bagira amafuta kadaga nga akimanyi bulungi. Naye Bobiwine we yatuuka mu parliament ne bazaake ne bagamba we can't tolerate this. Naye nga bano bagundi baliyo.
bonna bonna babaddeyo. So njagala bagamba Nabira njagala nkimanye nti you are meaning business. Nabira Naggayi njagala nkimanye nti you mean business. Nabira Naggayi njagala nkimanye nti you mean business. Bannange njagala bagamba we are getting rid of this dictator naye tugenda kufa. Njagala mu sharing video eno mutegeeze baganda bammwe nga bwe muwulide Fred bw'abagambye bw'oba okimanyi nti you are big, please just look where you eat, look where you smoke. Laba omukyala gwobeera naye mu nnyumba. Abakyala be Uganda mwenna abasinga babalabira bulabizi. You can hardly find someone nga alina omukyala nga Bobiwine bw'alina omukyala w'oyo. Abakyala basinga mwenna mwabasanga simanya wali ova Mbalala, simanya wali ovaawa, simanya wali ovaawa. Mwagala nnyo abakyala bannanga, abakyala be mutamanyi. Kyova olabanga gundi yaffe twalina gundi eyo, twalina okwanjula. Bannanga abasajja bagenda kututta batumalewo. Sheikh Muzaata ono mubadde mukimanyi nti yafa ennaku mmeka ezagenda. Sheikh Muzaata ono government ne taking over. This is what happened to Kalisa. Kalisa bakozesa ebintu bingi. Kalisa go wali omu kubagira kigundu. Ne Kalisa at the end of the day you ended up like that. Kino kibere ekyokuyiga. Mwenna abakyatula ne Museveni ku dining emu. Museveni does not have a friend. Museveni does not have anybody. Okitegera? So mwegendereze mmwe. Kyovola babannange omusajja gwe tulina Kyagulanyi. Yegendereza nnyo. Lwaki Muzaata bamulangiridde this time? Muwulidde mu audio yange eno Kanyama wange gyampeereza. Ampeereza audio 2. Simanyi oba mwagala abakatuuka njibazanyiremu. Abakatuuka mwagala njibazanyire oba temwagala njibazanyire. Mwagala nkole ki? Nziremu. So Bobiwine bw'awulidde nti mujjukira okugenda Embalala, Bobiwine okwogera ku lumbe lwa Kalisa, Muzaata yasimagolinga mu simagolinge. Mujjukira be bayogera eno Latifu n'ovaayo ebigambo bye wayogera. Latifu nga wa meetinga Salimu Sale Nakaseke ekapeeka wagenda n'omu meetinga n'okakasa n'omukakasa naye Latifu njagala okukakasa bano abasajja naawe bajja kuku bano abasajja balinga namunswa balyana ku nswa zaabwe. Bangambye nziremu nkole ki? Ngenda kugenda ku nsonga za Muzaata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukama amusaasire byonna ebyamusobako. Seeka waffe wumula mirembe. Ensonga lwaki Sheikh Muzaata amaze ebbanga wikisinga 2 ng'ali ku ndiri kwa HK naye nga kigambibwa omusajja ono alina okubanga amaze wiiki namba ng'afudde naye nga bagamba ali mu koma. Omusajja ono watuuka mu mbeera eyakuma bamanya nti yafudde. Poliisi n'amagye gaasalako eddwaliro lino
ne beetooloola eddwaliro lino nga tebaagalayo munnamawulire tebaagale okuleka abamu ku family members be baselekitinzeemu nga be bokka abakolagana n'abapoliisi bokka abakkirizibwa okulaba ku Sheikh Muzaata. Ensonga lwaki gavumenti ne poliisi yeefuze nnyo obulwadde bwa Sheikh Muzaata, yeefuze nnyo okufa kwe zino wammanga. Ensonga esooka, Sheikh Muzaata abadde akyogera lunye baagala kunzita ng'ekimussa kiki olw'okuba yayimirira ku bigere bye n'agamba ennaafi kimala twagala mirembe n'abalaga nti omuvubuka ono Kyagulanyi essuubi lyaffe nga Kyagulanyi oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugenda n'ayogera ku nsonga z'abasiraamu n'abasuubiza nti singa mufuula pulezidenti ensonga z'abasiraamu ngenda zigonjoola mugenda kumanya ani abadde atta abasiraamu bakazama tebagenda kuddamu kuweebuulibwa. Kaakati jjukira obusiraamu mpagi nnene nnyo mu Central Uganda ate empagi nkulu nnyo kwani afuga eggwanga lya Uganda. Kati Sheikh Muzaata bw'avaayo n'alaga oludda kwali nti ye asazeewo agenda kuwagira Kyagulanyi ate nga mumanyi nti omuntu yenna ayagala okuwagira Kyagulanyi abeera mulabe wa Museveni. Kuswala buswazi yandibadde abassaako gwa treason kulya mu nsirugwe. Omwami ono wamala okufa amagye gasazeeko abamu bafamire mwe batandise okurashinga abamu babasuubiza bino na biri baagadde omulangirira nti wa covid kibalemeredde babadde mu kattu. Kaakati bo ne bagamba ye bali gavumenti n'egamba nti ffe abalisalawo okwogera ddi Muzaata lwe yafa lwanaaziikibwa oba ddi lwafa nti bino bonna byesigamya ku Sentamu Robert Kyagulanyi nti babala nti singa Muzaata aba wakuziikibwa olunaku lw'enki. Okay, odi eno mujja kuddayo muwulirize ekintu kino nkusinzira ku kanyama wange ampeereza gundi eno lubadde tetuli awo Bobi n'akugamba nti awandise ku mutimbagano gwe n'akugamba nti tomorrow we were supposed to be in Bulambuli, Bukedeya and Ngora with our message of freedom. However, in light of the ultimate passing of our esteemed elder Sheikh Muzaata, we are rescheduling this program to mourn with his family and loved ones. Bo reschedulinga Bobi kati wo reschedulinga zino zozi reschedulinze kubanga jukira bo whatever this, it's not like nti oba gundi nga bwatugambye ono gundi wangambye gundi wange wangambye. Please, that one is gone. Si police ye kuganye oba si kiki nekino okikoze because it's not scheduled into that. Okitegera. So kyekino ekintu ekimu kye bakoze ate njagala okubagamba nga njagala okuva ku nsenga ya Sheikh Muzaata. Bobiwine tebaagala atuuke mu Central. Kye yakola eruweero Mecca nabagamba wano ne mbagamba kye yakola eruweero kyabatiisa. Njagala obbagamba kubanga waliwo abaana abali kuno bannange mbadde mbasaba ffe tubadde ku Facebook kuno nga tuzanya politics ono nga tumanyi bwe tumuzanya era waliyo n'abantu abali mu government akwesiga kati ngono najja n'akuwa information kwatagenda kugifuna kojja bwe mba nkuleetedde information ng'eno nga gwe tosobola gifuna. Please listen to that information, pass it. Leka kujja wano gamba kojja propaganda. Waliwo wenzanyira propaganda nga nyina kyemmanyi lumbuye waliwo lwazanya propaganda naye mulekeraawo
okugamba nti ffe twagala kwawula yawula mu bantu tubawa information gye mutasobola kukola kikufuna because mu mwaka waliwo abantu abakajja into this gundi ffe njagala obagamba nze ne gundi oyo nani ne Fred bayagala akakaunti kaba FDC ke bali baraninga nga bakimanyi nti ne government ekimanyi bayagala nze ne Fred batudinouncing niye Kyagulanyi n'atulemere n'agaana kubanga Kyagulanyi si atuwa MBs zino Kyagulanyi si atuwa information eno kubanga ffe nze njagala bagamba if they come here in Ireland they will kill me alone abana bange bebagenda okukola ki so if I'm giving you information if Fred gives you information please mulekeraawo kwogera bintu bye mutategeera ate kuno kuliko soma social media ya NRM bataddeko ebifaananyi bya Babi bataddeko ebifaananyi bya Kyagulanyi bataddeko ebintu bya people power mwe musuubira nti bali wamu nammwe naye noolaba omuntu ng'okimanyi nti kojja ever since he came into we are the ones who started all this mwenna abaakajja mu tugoberera bugoberezi waliwo ne bannaffe be twatandika n'ekintu kino baba asalawo ne batandika okwekuniza ne beekuniza bali eyo mbuyumba beekuniza bukuniza okitegeera if you can't do something please if you cannot gwe bwoba ozze kuno ng'oyagala kulaga ngoye z'olina kulaga nviiri nga bw'osaze enviiri kuki fe we are not coming here for that we are coming here because ebintu nga bino bituluma nze taata wange yafa naye yafa mu nfa bweti abantu bafa eruweerwa abantu bafudde kaseese naye gwe olw'okuba bakuwadde omutwalo gumu gojje wano okoleki so njagala obbasaba mwenna abawagira bano abasajja you are not ajja kugula ojje wano nvume ojje wano njagala okugamba naawe you are going to end up like this you are going to nabawadde story ya Roy Sembogga bali gundi kati be bakozesa bali mulago ba Roy Sembogga bali mulago kati mpulira nti nako katiro mwenna ba Roy Sembogga babakozesa bukozesa bana abasajja bagenda kubalekawo ate bajja kumala namwe babatte who knew nti Lukwago ayinza okubeera mu mbeera gy'alimu who knew okay kakati luba teruli awo njagala muntagingire mwenna abaana batambulira ku konvoyi y'omukulembeze njagala muntagingire abaana mwenna batambulira ku konvoyi y'omukulembeze this one is for you ekintu kye muliko ngenda nembalaba mwe mukola ki nabagambye information gye tulina abo abasajja basiimu be baba batambula nammwe abo abasajja basiimu be baba bajja okuba kubattiya gas naddala mu abaana batula ku kugundi waggulu ekisooka njagala kukisaba kino sebo president kino njagala kukikusaba sebo emmotoka yo sebo president njagala bannange muntagingire maaka govuga emmotoka ya president maaka sebo vuga in a right way maaka mawulire genfunye njagala bannange muntagi message eno njagji kupasingirako edi mutwe amawulire getufunye Bobiwine bajja kujja bamutomerere muleni nga sija ali supposed okubeera mugenda ne mulaba sometimes nga gundi agenda nga whatever nga ali this side okitegera
Maka, please. Vuga bulunje motoka ya Kyagulanyi. In Uganda, we keep left, we pass right. In Uganda, we keep left. Tuvugira ku left. Niye mwengena nembalaba mwenanga. Bagenda kujja babatomere. Bamale, babagambe nti mwe mwabadde muki. Mugenderere convoy y'omukulembeze ng'etambula. You don't need Uganda tewali gundi. Ne motoka ogenda okulaba motoka eyita bannange ate mulabe gundi ezo. Mulabe ezo gundi ezo eza police. Bwaba yagala kuyitawo, let him go. Mwemwe n'abaana abatambulira ku motoka y'omukulembeze muvuga bubi. Nawe sebo president Maka mugambe avugire ku left hand side bwe muba mugenda. Bwaba yagala okuyisa ayisize ku right hand side. Ekintu kino njagala mukyegendereze. These people, they are looking for us to make a mistake. Kubanga bachimanyi mbufe tulima manyi ba amadeeka. Bemuba kino ekintu temukimanyi, you are breaking traffic rules bannange. Sebo, please, any UP mutule wansi. Mutule wansi. Ababana benda babatudde ku gundi eyo ku on top of the cars. That's wrong. Muli bantu baffe tulina okubagambako. That is wrong. Bagenda kubakwata babasibe. Because they are looking mulabye engeri gye bakutte gundi ariho nobody. Nobody ekintu ekimukwasa. Nobody ekintu ekimukwasa. Waliwo ka video akasooka okusaturatinga ku social media kuno. Ka video ako mfunye information nti Ashbaga Kato ye yakeditinga. Ka video ako mfunye information nti Ashbaga Kato ye yakeditinga nakakola. Okitegera ne bakateeka nga baagala kuyingiza moyo omwana nti yakasuka simanya mukawulirize ka video yako katika video yako njagala bagamba nze bwe nakalabanga NBS kayingiddemu oyo mwana mugume Karoni mugume oyo mwana mumanyi taatawe oyo mwana mumanyi taatawe bwe nagenzo okulaba lwaki Karoni mugume lwaki NBS teyavaayo eruuka neraga engeri tia gas go bakozesanga because they used the very same weapons. Ate njagala obagamba mwenna abatambula ne Bobby. Please mutandika okukola ki okwambala gundi. Okwambala gundi elements. Nagenda okulaba nga Karoni mugume avuddeyo. Nga atandise okwogerera akantu kano. Kati mwina okumanya nti ekintu kino it went viral all over the world. It went viral all over the world. Kakati, why did they arrest nobody? Njagala muwulize kanyama wange wuno bwabagamba. Njagala muwulirize audio eno, please sharing a video eno. Lwaki nobody bamukutte. Nobody muhozi ye yamukutte nga ayita mwasimwe. Because mission yaabwe eri yasooka yabalemerera kati balina mission number 2 gye bapulaninga. Wuliriza audio eno. Ensonga lwaki police olunaku olwaleero ekutte omuvubuka ono nobody. Emukutte omuvubuka ono y'omu kuba bodyguard abatambulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusoka kansoke ngwelo haminge Honorable Lutamaguzi Semakula nkulengerako wano. Honorable Lutamaguzi Semakula sebo nsaba owulirize ka audio kano. Waliwo omwami wange ali mu SFC akampereza. Lwaki police ekutte nobody. Honorable Lutamaguzi Semakula sebo owuliriza bulungi.
njagala muwulirize bulungi ebigambo bino mubitwale nti bikulu kuba ffe tuli bantu abasajja batuludde mu myaka tulabye gavumenti zino ensonga zino tuzimanyi za mudanyo ne tuzitegeera bulungi ensonga lwaki poliisi olunaku olwaleero ekutta omuvubuka ono Norbert emukutte omuvubuka ono y'omu ku babodyguard abatambulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu omuvubuka ono akwatibwa oluvannyuma lw'olunaku olwokubiri poliisi n'amagye lwe baagezaako okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu poliisi erabibwa nga ekuba bomu era ng'ekola nga tiya gaasi kwemu ku mmotoka ezaali ziriraanye Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baagala bomu eno etulike oba emukose liiso oba emudifoominga effeesi kuba tebaagala Kyagulanyi atuuke ku January nga kyali ku ballot paper era ye mission enkulu ennyo eya tibahabula lutabayisirwa Museveni kaakati omuvubuka ono bamu implicating okubanga yasula bomu eno oluvannyuma lwa NBS nga media national media okuba akatambi ako nga teraga wa kabomu kano gye kaava naye ng'eraga omuvubuka ono bwe yali kubanga yasammula omukono ate bomu neegwa wamala okusammula omukono bomu erabibwako ng'ekkirira ku ndabirwamu egwawo ng'etulika NBS era nga bubamanyi nti banyampi tebaayagala kulaga bomu eno gyevudde naye ne batamanya nti nabo bagenda ddugwamu nti vidiyo eno wefuluma abamu ba Ashibaga Katuba Bebekulu aba NRM nga balyoka bafuna vidiyo eno basooka bagyonoona effects nga bagyonoona lighting nga bagissa mu slow motion nga bagyeditinga bagiteekamu amaloboozi nga bakulaga era nga bakakasiza ddala nti omuvubuka ono yeetooloola emmotoka n'asuula bomu eno ku mmotoka we yali ayimiridde kuba omuvubuka ono vidiyo NBS gyeraga yaraganga asammula omukono oluvannyuma bomu neerabibwa era amangu ago we yatulika tebadda mulaga byadda mu maaso kaakati ekimu kino tebamanya kigenda kutambula kigoyinga evayiro kati zireeta munnammwe endongo enanga omwogezi wa poliisi ng'avaayo yeesigama era lwakatambi ako jjukira baali mu kattu oluvannyuma lw'okubanga mu bintu ebikozesebwa mu kugumbulula abeekalakaasi mulabiddwamu bomu era nga ayagala okujja buleemu ku poliisi yaabwe ne SFC n'amagye Museveni abalagira mukole ekisoboka kyonna okulabira nga poliisi teddamu kwonooneka nnyo nti yakubye bomu mu bantu abawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kaakati bakozesa akatambi ako enanga ayogera yeegatta ku maloboozi g'akatambi kano nga social media katambudde nnyo kaakati NBS omusango guno eno poliisi bwe gutwala kitegeeza NBS neyasoma amawulire ku olwo neyakwata vidiyo eyo enaga kwe yeesigamako okuwa speech baali balina okugenda mu kkooti okuwa obujulizi ku ekyo kye bafulumizza ku midiya yaabwe be baali bagenda okuba ba main witness mu kkooti ku musango gwa gavumenti guno kati NBS okwagala okwejja mu musango guno ekomyawo mugume akomawo nga awa kiralite ku vidiyo nga ke baali basazeemu bakakomyawo balaga vidiyo ngulamba bwayo nga balaga ekika kya bomu nga balaga nti poliisi yakoze eki eyakubye bomu eno nga NBS eyagala ebyejjemu nga teyagala kulabika mu kkooti kubanga ewa bujulizi yensonga lwaki NBS ekomawo neewa akatambi mu bujjuvu bwako NBS ereme kubanga yerumiriza mugume wabula poliisi ebire nga yeyakoze eki
eyakubye bomu kati enanga police SFC lutabaisirwa ne mutabani we Muhoozi basigala mu kattunga international media bali bubi UN zibali bubi lwaki bakozesa ebyokulwanyisa ebyamaanyi bityo ebimu nga byaganibwa ne ku international scene nga byaganibwa okukozesebwa nga musonga z'okugumbulula abantu ate nga abantu bebagezaako okugumbulula tebali mu kwekalakaasa ebintu by'entalo lwaki birabikako ku streets olw'okubanga omuntu awagira gw'ayagala mu byobufuzi olw'okuba kasito kabayitiriddeko nga balina okukwata omuvubuka ono nga lwaki bamukwata bamutwale omuvubuka ono nga balina omumutwala bamutwalire Muhoozi ne SFC nga baagala bamukakase bamusuubize sente empya n'enkadde bamukakase akkirize nti ye yali nannyini bomu eno nga bomu kino bafuniramu wa omuvubuka ono singa bamukkirizisa bomu ndowooza bye nga bagamba singa omuvubuka ono bamukkirizisa nakkiriza natekinga bulemu nti ye yasuula bomu eno bo poliisi amagye ne SFC ne Museveni babeera beggyeko omusango guno eno ogwongera ku fayiro yabwe mu International Criminal Court mu ICC kaakati nga baagala omuntu aba yeetikka omugugu gwabwe guno nga baagala omuvubuka ono bamukkirizise bamusuubize ssente amayumba jjukira nga baagala omusuubiza nti singa amala nakkiriza n'avaayo n'ayogera ku midiya nti yakola ekikolwa kino nga baagala jjukira pulezidenti wa Uganda constitution eyo gye baddamu okukwatako ne bagyonoona yawa obuyinza pulezidenti w'eggwanga okwejjeereza omuntu yenna omusango n'eguba gwa treason pulezidenti gwaddembe okujja ku muntu yenna omusango kati balina essaawa 48 okukkirizisa omuvubuka ono nga bamutulugunya oba mu kuteesa kyessesuubira nti kigenda kuba successful kubanga Bobiwine alonda abakuumi be nga abeesiga era nga balina criteria bali trained bamanyi ki ekyokukola kaakati balina essaawa 48 n'omuvubuka ono kuwezi n'ayitako olwedde balooya bagenda kuba baclaiminga omuvubuka ono media international media zigenda situka kitegeeza balina essaawa 48 wabeera banyigiriza nnyo okubanga bamukkirizisa okubanga bamukkirizisa ataking blame ya police oba basigale nga tebalina kyakukola nga kitegeeza omuvubuka ono waagaana okukkiriza diiru yaabwe kitegeeza NBS eyaleeta obubirizi nanga bwe yeesigamako okuyisa sanctions ezikwata omuvubuka ono NBS yekumuwa omusango guno yensonga lwaki bonna bali mu kattu tebamanyi kyakukola ate nga kyemmanyi omuvubuka ono tayinza kukkiriza musango gw'ataakoze kati kuno kulabula kugenda kugenda eri abaana bonna abatambulira ku Bobiwine mubeere n'empisa mubeere bakkakkamu essaawa y'okulwana si yeeno eno essaawa yakulayinga low like an envelope eno essaawa yakukakkana eno essaawa yakuwuliriza mukulembezeewo bwagamba dda mu mmotoka yo kubanga Kyagulanyi waali alina kamera z'otamanyi bungi bwazo ye ng'omuntu buli eriiso lyonna liri ku Kyagulanyi naye gweriiso tewali eriiso likuliko okuleka poliisi ekunsaba ebifaananyi bali kuba profilinga. Yes, kakati ndowooza mukiwulidde njagala muntagingira abantu bonna okay abantu abatambulira ku Bobiwine 10 bonna good enough mbamanyi ekintu kino kyajja nti ebintu ebyo mumulaba nti tear gas kwolo bakasuka bomu kyovula banga afande waswa yakola ki yalemala kati NBS bwe yayingira mu kantu kano NBS bagenze okuddayo ebintu bino byagenze ku New York Times ebintu bino byagenze everywhere Al Jazeera yabiraga everywhere akakavugundi kagenda viral era muwulidde ono bwakugamba kano kebaddamu oyo ayagamba labagundi oyo kano kagundi kali very dark kati NBS kanale mugume ajja akantu kano nakugamba kano kabomu bakakolera na France kati
bagala ku implicatinga Nobati ariho nti yali nanyini kabbomu kano ekintu kino kigambe nti Bobiwine mujja mulaba buli lunaku bagamba mbu alina abayeekera ba traininga. Bobiwine wano buli lunaku mamugamba nti waliwo abantu abali ebweru abamuwa ssente. Bobiwine wano bakugamba nti abasiyazi baleese information empitirivu ku Bobiwine. Era njagala bagamba mwenna. Anyway, this one of the things tujja kubyogera nga tuli eyo. Niye naddala mu abaana abatambulira bw'oba omanyi nti otambulira ku convoy ya Bobby nga munoonya akalulu. Njagala mubeere n'empisa. Kyova olabanga Bobiwine wabakubira we mutategeera abakugamba are you the officer of the law. Mulabe Bobiwine bw'aba confronting abasajja bano. Temulowooza nti Bobiwine the only day when namulaba lwe yakola ki bwe baali e Hoima ne Namara. That's when we nalaba Bobiwine nga avudde mu ki. Ne mulaba Bobiwine ayagala confronting abasajja bano kubanga yabaziga. N'abamanya nti the only thing that is going to win Museveni is the law. Museveni bona mu confronting with violence. Akugamba he is the master of the violence. He will crush you. Kati muganda wange Joli bwana Nobati bagenda kuwa options zibiri. Naye it's up to you. It is up to you kubanga bagala kwejjako that omusango ogwo. That is a very, very, very big case. Chovola bango lwalero ono katemba wa FDC go bakoze mu Western Uganda bamumaliriza within a second. FDC bagenda ne batomera omusajja wa police bakimaliriza with a second. Their main target is Kyagulanyi. Their main target is Kyagulanyi. So muganda wange Nobati Joli bagenda kuwa option yezi bayinza okutulugunya novaayo nga ekanya bwe yavuddeyo. Bayinza okutulugunya novaayo ne mulaba Nobati ng'ayogera ng'ebigambo ng'ekanya byabadde ekanya abadde wano ng'alyanda omuliro naye yatuuse kubanga bano abasajja you don't know mwenna ababaddeko mu gundi ezo mu magundi gaabwe. Mulaba basajja bano olaba kuba oli bweru. How about we ewatali kamera? Mwababaddeko mu safe houses alhamdulillah namwe abaliyo. Abasajja bano they can terrorize. So muganda wange Nobati Joli bagenda kugamba okkirize nti akabomu ako kabaddekako within these 42 hours kubanga muhozi ye yalagidde bakukwate. Era asimu yakukutte teyabadde na nemutaaga. Era gye bakukwatidde nze nkakasa nti watuusedde ekireka. If not nalufeenya. So mwenna abajja wano ne mugamba nti no we are not. Omuntu abadde ampa information eyo. You can never get this information. So Bobiwine bwe mumulaba. Bobiwine ayina abavubuka. Ffe tusiba wano tumugamba nti why don't you? Nakugamba no. So kati NBS Nobati abadde asobola ogenda n'agigulako omusango kubanga kalike yasooka nekola ki nereeta ne NBS kwe kukomawo nekola clarification naye bwe nalaba mu Kanale Mugume bannange mujjukire Kanale Mugume buli information gyabeerako kubanga njagala obagamba akaakaana mugende mukabuuze akaakaana katabani katumwebaze akaakaana kava mu one of the first family okubeera ku gundi okwo. So please Nobati don't give in. Wachiri bakutte naye tokkiriza musango guno because for us we have informed the international community nti mwamukutte. For us we have informed the international community nti mugenda kumuforcinga ayogere akonvinsinge nti ewakyagulanyi waliyo ki ewakyagulanyi waliyo gundi waliyo those kind of things waliyo ebyokulwanyisa kyebaagala nga bwe muwulidde kinkanyama wange abagamba tebaagala Kyagulanyi atuuke nga 14
tebaagala tebakyagala era kino njagala obbagamba abantu bangi nnyo bagenda kufa njagala obbagamba kino njagala kukibagamba don't get shocked bwe bakeera ku makya ne baannouncinga nti kabaka mufu kino nkiddamu temubeera shocked kubanga Muzaata yafa few days ago yafa ennaku eziwedde naye bakedde ku makya kati ne bamugamba kubanga they knew Bobiwine alina district zaake batya nnyo Bobiwine okujja mu Western Uganda kubanga bakimanyi bagenda kuswala beyita ba Westerner naye nga si ba Westerner batukola nnyo ekiri under the on the earth okulaba nga Bobiwine bamukola ki bamustopping okubeera nga tajja gundi tagenda Masaka tagenda Sibanya gundi Lwabenge eyo Kalungu tagenda mu Western Uganda bakirwanako nnyo okitegeera so please abantu abatambula ne Bobby mubeere very careful Bobiwine bwakeera ku makya n'akugamba to confrontinga musirikale however much temumu confrontinga muganda wange nobody kankusabire naye bwokeera ku makya nokkiriza they will imprison you bwe bamala okuyimprisoninga president ajja kukola ki ajja kusonyiwa obulewo nga temumanyi omukyale gwe baagamba mbu yakuba kazini akatayimbwa temumanyi na gyali okitegeera so please mwenna abali kuno ndabawo ne yeeyita Jordan Uganda Ports webale nnyo webale kugoberera naye naawe bambi tujja kuzula kubanga IP address yo gy'okozesa ngimanyi nkumanyi ne woobeera oli mu kafeeka account naye nkumanyi okitegeera nono Martha simanya kaputugun mwenna tubamanyi naye njagala obbagamba this change you can never ng'omuzungu bwakugamba you can never stop a change whose time has come basajja mwe muyina okugenda amazima ga Katonda mu ggulu musajja wattu gundi afudde Sheikh Muzaata wallahi postmortem temusobola na kugireeta Kalisa yafa newankubadde yali munyampi nga mwamukozesa naye postmortem temusobola gireeta omusajja kasirye eggwanga n'afa bw'atyo ate kino nkibagambye don't be shocked during this time ne bakeera ku makya ne bagamba nti kabaka takyaliyo don't be shocked bwe bakeera ku makya ne bagamba nti kabaka takyaliyo there is a lot of people abagenda okukeera ku makya baba announcing nti baafa kino mubeera aware there is a lot of people abagenda okubejja wano batu bagambe nti baafa bannanga abantu abali e Uganda please mugume tugenda kuwangula kubanga omusajja gwe tulina Kyagulanyi ne bw'atakola campaign eyo yonna Kyagulanyi mulonde nga bw'abagamba mukuba akalulu kammwe mukakuume temuvaawo Museveni ne bw'onabba akalulu newankubadde tukimanyi nti ogenda kava this time you are going Mbabazi sijja mu blocking mumuleke kubanga bano bebawulira information eno bawulira bafa so mbasaba mwenna nga mmaliriza there is a lot of death mulina bangi nnyo bebaawo obutwa bangi bayitirivu bangi nnyo bebaawo obutwa okitegeera mulina abantu bangi nnyo bebaawo obutwa batugezezzaako buli everywhere so nga mmaliriza this warning goes to Museveni sympathizers nkitegeddeko nti Muhoozi Kanyerugaba mukyalawo muwala wa Sam Kuteesa ali Canada bannayuganda be baategeera waali n'omukyusa nkitegeddeko
mwe mutandise okubeera nga muddusa famire zammwe. You are planning something. Ku airport muzireeta mu Scandinavian countries, mubaleeta mu UK, mubaleeta mu Bungere mu America, mu Europe, United Kingdom na America. Kakati bwe muba mukimanyi nti Museveni is going to be there and Museveni has your future, lwaki abaana bammwe mubaddusa? Njagala okubagamba bad news nti banna Uganda, we have been informed by those embassies in Uganda nti banna muleeta abantu bammwe. Nenjagala okubagamba kubanga mwe mukimanyi nti if Bobiwine comes in power mwagala kukola massacre. Nenjagala okubagamba n'abaana bammwe eno gye mubatadde eno mu Europe tebali safe. Muhoza abaana bo gye wabakwata n'obateeka egundi ne mukyalawo Canada tebali safe. Muonoonye eggwanga lino. So please, neno batugambye you are coming to UK a lot. You are coming to Scandinavian countries. Muchuzinze Holland, muchuzinze Sweden, muchuzinze ne Denmark. Sinaba kumanya wawane ewange wano mujja. Ne we will go there because we have been we have twakakasibwa nti we are freedom fighters. So why are you running away from Uganda? Why are you running away from Uganda? Bwe mma mukimanyi nti Museveni Yasse kiwalinze future, lwaki mwe mudduka ebweru? Muhozi n'otuuka n'okuddusa famire yo n'ogitwala Canada kumpewo eno eyajja December nga bwe mugimanyi. Why are you running away from Uganda? Why are you running away from Uganda? Tukitegeddeko ennyonyi ezigwa kati ezitambula zonna. Waliwo gundi eyakava. Anyway, saagala kwogera bigundi. Nenjagala obagamba, stay where you are. Mukimanyi muina information, muina chichi, muine mundu, muina everything. Stay there. Twekube. Musigaleyo anti mugamba nti no muli bakabi. Musigaleyo twekube. Nenjagala obagamba bonna abazze eno bonna we are going to know them. However nebe bonna abakweka mutya kubanga kati National Unity Platform eri known chovola bakati nga mupipira mubadde munoonya okulaba nga mujustifyinga kabomu ako ke mwali mukasukidde Bobiwine, mwali mwagala at least mwagala okumutuusaako obulabe kubanga campaign gy'abakozeeko temugirabangawo. Mugume. So maliriza nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala, nsaba owe Sheikh Muzaata ekiwumula ekyemirembe, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abantu baffe bonna tukimanyise ya Allah zino shaitani zaliko nga zifuga waliko Firauna ne Allah subhanahu wa ta'ala ngengeri gye wamutwala bwe tubadde tusaba Allah otwale ne Museveni. Mbasabye mwenna please, there is a lot of tears to be shed. Amaziga gakyajja getukyakaaba gano gakyali mabaga. Mbagambye nti soon bayinza okubika kabaka. Kino njagala kukibagamba, soon bayinza okubika kabaka. Naye Allah nga bwe watuleetera Kyagulanyi, nga bwe watuleetera Bobiwine n'omujja mu ghetto, nkusaba ya Allah otufuula ab'amaanyi tukeere ku makya tuddemu tufune ensi yaffe. Ya Allah tukimanyi abantu abayina emmundu emitwe gyabwe tegikola. Abantu abayina emmundu emitwe gyabwe tegikola. Naye ya Allah tusaba ya Allah nga bwe wakakkanya Firauna n'omukakkanya n'abasajja bano tusaba obakkakkanye. Bannange mulabye olwaleero asiimwe nga abantu abatambula just okujja bakubireko gwe batata bamwe bagule Museveni agula bagule naye abaffe mubakuba mutti ya gas. Ya Allah tusaba otukakkanyiza abasajja bano, tusaba otukuumize Kyagulanyi obulabe bonna ya Allah bwe bamu planning okubukolako time y'okutuuka ku bulabe obwo bwe beetuuse ya Allah kakibe naye bwe batannatuuka ya Allah
kigaana okuba. Allah tulabye ensi z'oyambye era tukimanyi you can help Uganda kubanga weerayirira gwe wenna ya Allah n'ogamba nti Ar-Rahman Ar-Rahim gwe musaasizo w'ekisa ekingi. Ya Allah tusaba otusaasire. Ya Allah bannayuganda babonyeebonye nnyo kyova olaba nga at the end of the day abamba enize up nga tebakyesigana ddiini. Ya Allah tusaba otutaase gwe w'ekitiibwa. Tusaba otutaase ya Allah otutaase abantu bano. Abantu bano bajjanga just a simple thing ne batufuukidde akayinja mu ngatto. Ya Allah tusaba otuwonya abasajja bano. Museveni ya Allah tusaba omutwale in a very painful way. Ya Allah tukimanyi osobola okitukolerako. Weerayirira gwe kennyini n'ogamba nti gwe mumwe musoma nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litikuzibwa obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolewe mu nsi. Katonda waffe gw'otugamba oyagala ebintu byoyagala bikolewe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ya Allah mu ggulu tewali tiyagaasi. Ya Allah mu ggulu tewali kuwa bantu butwa. Ya Allah mu ggulu waliyo peace era ffenna tusaale swala 5 lwakuba twagala mirembe. Ya Allah tujjeeko abasajja bano ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujjeeko abasajja bano Museveni yalayirira tayagala basiraamu naye ya Allah obusiraamu bw'okuumya emyaka 3 up until now. Ya Allah tukimanyi Museveni ayise mbalokole naye n'alemererwa. Abbye ettaka lyaffe naye n'alemererwa. Ya Allah time etuuse otuyambe otuwonye ekyonziira otuwonye ebyonziira by'abantu bano ya Allah ku lw'ekisa kyo ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.